to teriberawo to kudda ku malalo ga kitange eyo teriberawo invalid apology null and valid kati it is for the good of you ondeke njogere byenjagala kwa I'm talking about my dad owange yafa ati gwe jango nja Samira omanyi Junior yebye tewandi byogedde kati kanabo basipame sijja kwetondera Mayiga ekyo njagala nkiddemu mu kitegeere tewali kintu ala wa Katikkiro taata wange bwe yalwala saamulabako ku ddwaliro Mayiga saakulaba mubajjanja tewaliimu taata wange yafata kwagala era nange siri kwagala kwa bye mwamukola mbimanyi everything you did my dad mbimanyi siri musiru saali mwana muto byonna nabirabanga ne mumufuswetinga ne mumulwanisa omusajja nafanga yenna akolimidde enseno kati nze mutabani we eyadda mu bigere bye Tamale Mirundi Senior original seetonda nze Tamale Mirundi Senior ndi ku nnono za taata wange ennono ze ne byeyakiririzamu byentwala mu maaso whatever my father believed in I have to protect it jealously. Taata wange yali musajja mugezi yayogeranga mazima truth kwa mwabulu ababagambako buli omu atyo bagambako mwebye mukoze ensi biri bimeka ngate mwetondanga namwe mwetondera abantu awo tunaffe tubetondere first apologize to us we shall apologize to you simple kati ebyo sibirimu era sagala kuddamu kuwulira muntu anteeka mu byakwetonda ambako my father never told me mu Junior bwe ndifanga gende wabalabe bange weetonde takiŋŋambangako eddame lye bwe ligamba is it in his will that we go on apologizing to people? It is not in his will. Then why do you do it on his expense? Awonja kuba mukambwe awe tulaga nja kukambuwalamu musoke mulabe gwe nkambuwala what I can do. Manya abantu some of you are taking me for granted. Nadala mwaba family yange mwabamu. You are taking me for granted. But the day will wake up. Nengamba it's enough. You do things without me knowing. Nemugende wa Katikkiro nga temungambye. Who told you to go there? Mwaba family. Who told you? Who told you? Nja kukambuwalamu. Let me pray. Nemugende mengo nga temungambye. Mu family ya Mirundi egenzo okwetonda mwetondera ki? Over what? You got there without me knowing? You are doing things behind my back? Mwaba family mwabamu. Mutuzo olugezigezi. Mutuzo olugezigezi lwammwe. Mugende munonya abajjanja baddadi mubeebaze. Go and look for the people who gave you money to pay treatment. Instead of meandering, loitering around in nonsense. Total nonsense. Right, mugende wa speaker ne mumwebaze. Yatuwa sente meka. Speaker nita mungu. Yatolo bukadde busaba mukumi okujjanja baddadi. Ngate mufunanga budde bumwebaza. Moving left, right, loitering around in total nonsense. Njakambuwalamu. And I don't know whether it will be good for anybody. Mwemula ikate muntegeera bulungi. And that should be the last time. Nga muzunga. Nchaba nabasanga ne walwa abogo. Olumuli walwa abogo. Mutugenze kwetonda. What is Lwabogo has to do is my dad? Is that the legacy of my father jemo protecting? Is that his legacy? Tata nga inachi yakola nga tabaze. My father musajja mugezi byonna byakola yabikolanga nga ine ensonga. He had the reason. Lwaki yali awala n'abantu abo. Era yabyogeranga. Sanje bamu frustrating. Gomanya abantu okupangira ne bakugoba ku mulimu. Nga toyina kye wali obakoze. Abo ne bakupangira ne bakugoba ku mulimu. Tata nga bamuwa obutwa emirundi 5. 5 times. When my father nga bamuwa obutwa kati nyende netonde you think I'm stupid. Mugende wajje no muwozi mu mwebase. Ebyo biri mu amagezi. Mugende wajje no sale mu mwebaze. Oyakwato $1,000,000 nga wendi 100 million naziwa my dad. Sale musalo yogula.
lwaki sibe mugenda ne mwebaza kusinga kuzungire wa Mayiga muri wa Mayiga muzunga Mayiga abayambe ki Katikkiro nayi ne bizu byabayambe ki kuzunga buzunzi mulayi kate muntegeera njabba kuba ne family nje kube ne family nje ajje kubiramu you are joking around with me oya ne mugende wa Mayiga ngate mungambi mwenga bani batugeze kwetonda tata wange mumujemu don't use my father's name mukwetonda kwamwe tata wange yafata inagwe yetondedde yali talina ogera kyola mudwayo yabiranga ali tasobola kwita bannamawulire yetonde mwesagala muntabule. If you're joking around with me, if you're messing around with me, yakumala no baku atamu muntegere. I'm an important member in that family. An important member of that family. And that should be the very last time ngamuko serinya lya tata wange okuzunga mu family ya Tamale egenzo okwetonda family ki nga imwetonda kuki. So Mayiga Katikkiro nze tojja kundabako sina kyenkwetondera sebo tewali kye twakola mwaba ino okunetondera kubye mwakola tata wange. Anything concerning my dad, I will come out to speak. I'm his son. I'm his son. Ndi mutabani we Tamale Mirundi Jr. Ati abusa bosecho continue. If wobochi bosa genda maso we shall sort our service. Agwa chibosa yenna continue. Ojja kutegera anti senior wali. You will understand nti Tamale teyafa. Mirundi didn't die. Era mutamale Mirundi Jr yaleka wonze. He left me here. Okutambuza ebyo byayagalanga, okuma ebyo byatwala nti bya makulu. N'okuwala nabo byawala nanga. Abamukolanga obubi. Joke around with me. You joke around with me. Bagula banze ncheguya. My father bwe yali afa teyangambako tigende wa Mayiga omwetondere tata wange teyakingambako. I don't remember him saying that to me. Muwomala olwogende walwa abogo tata wange yangamba sigaza emekwano gye nkulekedde. Stay with my friends ebakwagala. Gwe gubo omulundi oguba gusembyeyo okuzunga oku muzunga left right center. Hatubanaga munonya na sente. People will even start assuming we are going to these big people to collect money. Why don't you sit down and rest? So saya kuddamu kiwulira era mwe mwena babadde bambuuza bannamawulire bangi munkubidde amasimu mbujo nyanga tewagenze Mengo nkole yoki tata nga oli omulabeko nga alinye Mengo ku bintu aba basajja bye bamukola. So gwe gubo omulundi oguba gusembyeyo. I will put in order. Njabatereza olugezigezi olwo lugezigezi lwoka exporting lugezigezi lwe muzunza lugezigezi. You do things without telling me. You are joking. Katikkiro, there was an apology. Tewali apology. Era tubireyo Katikkiro nogambo mutamale Mirundi Jr yakwetondedde yafata kwetondedde era tali kwetondera nange omusikawe aluna nti apologize azizeya ng'omusikawe sijja kwetonda azizeya ngani apology invalid apology invalid sijimanyiko eri invalid po teriberawo kudda ku malalo ga kitange eyo teriberawo invalid apology null and valid teriberawo nganzo omusikawe ngani I have refused eyo invalid null and valid teri apology kati abakaba mukabe abanyiga munyige mugende mufune miguwa mwetuge na apology
njisazizamu by the powers given to me as Tamale Mirundi Senior. I have nullified the apology. Teriberayo, njisazizamu, olugezigezi lubagwemu. Olugezigezi olubazunza lubagwemu banamwe. Teriberayo, tata teyakitugambako, tata teyakingambako, Tamale teyakingambako, my dad never wanted it. Teriberayo. Teriberayo. Njigani njisazizamu eyo. Kwetondera Mayiga kuki. Tata ngada apane mutana. My father can even resurrect. Ne mutana jali yenyenya. Teribera yeyo. Teri mali. Paza no kuwana. Okuda kutana ya kitangi teribera yo. I have mpanze mirundi esatu. Mayiga siri kwetondera. Nala ndivoka njiuzizamu e apology njiuzizamu teribera yo. Njiuzizamu nala ndivoid tetwetondede ku Mengo. Teri yetonze. Ugezigezi. Njigobye ng'omusika. Njigobye. Kati mugende mu koti mu pawabiri. Tamale Mirundi Senior mutabani wa Tamale Mirundi yagisazizamu. Oluddako mujja kukola ebirimu amagezi. Teribera yeyo. Ndisazizamu. Ndiuzizamu apology. Katikkiro apology njiuziza. Katukole birala. Nga azizeya. Ati njagala kulaba anja Samira kutandikirawo. I'm in the mood of war. Ndi mu mood ya lutalo. Tata yabagambako mugendeyo. Mudamere kiriwa. Kusunga buzunzi. Babire bazunga buzunzi. Kusunga buzunzi lugezigezi. Olugezigezi no lujja tukakweruko. Teribera ye apology. Tata tiyatugamba ko twetondere muntu nago. I remember my father's words clearly. Ngo musikambi gani. So there is an apology to Mengo. Teriyo. Njisazizamu. Kati mugene mu koti mu pawabiri. Izi sani Tamale Mirundi Senior. I have crossed null and invalid. Yakulaba nkubira. I want anybody to call me. Tutandikirawo. Ne Katikkiro atwetondere. Let him first apologize to me for what he did to my njagala Katikkiro wekitibwa Mayiga ojo netondere. Biwakola tata wange. Awunange nkwetondere. That's a fair game. That's fair. Nze situkene ngalabi yange. Ndezo omutwe gwange. Nyeze Mengo. Nange. Yale tasete meka mudwayo Katikkiro. When my father was sick in the Chisubi, how much did the Buganda bring? Idiose. Toto idiose. Lugezigezi. Mulume Katikkiro yajja. Gwe. Nani. Don't take us for ride. Fetulimo busungu bwaffe. Basajja mwe mutulaba nga tusize. Temuluza tuli basanyufu. We are not up at all. Njagala nnyo. Angamba netonde. Njagala nnyo. Angamba netonde tutandikirawo. Oba kitange mudame lyemu ekiri. I want anybody to take me to Gandhi Apollo. That's where we shall start from. Lugezigezi. Njagala nnyo olugezigezi. Junior, gwe godiringa naye tomumanyi. Odiringa na Senior mwennyini. Odiringa na Senior. Tamale teyafa wali ali munze. My dad is within me. Tamale wali. Tabagamba ngako mwetonde. Ukatolo gezigezi lwamwe mugende Mengo. Ani abatumyeyo? Who sent you there? Bali mu bukanzu. Mu family ya Tamale, yo si family ya Tamale. Amuyiya his son. Kamala byonna amuyiya. Teri abatumyeyo. So Mayiga Katikkiro null and void. Walwabo. Temugende walwabo gomwe. Kitamwe yayina daddy yayina ensongaza. Tata wange yayina obulumi. My dad yayina obulumi. My dad died a desperate man. Yayina obulumi ku bantu abo. Netonde. Mbonange ntwale ngalabi yange Menga. Nzize kwetonda. The man had the pain.
zinabiranga ne tata wange oyo nengo omulaba ayina obulumi ku mutima nga ayogera n'olabira ddala nga he's in pain olw'ebyo ebyamukolebwa. Kati ngende neetonde kubantu the same people who put my dad in that position ne bamuleetera n'okufa. They are the same people I got to apologize to. Am I stupid? Gasitegeera nkiddamu owange yafa, owange namuziika. These days I don't need the jokes around. Anybody who thinks nti oli Junior akyali mu by'omuzanyo, I don't need the jokes over my dad. Let his legacy stay. Mumusobola ogera ne mwetondera Mayiga nga bwe mwagala, oba mubeera wa Mayiga oba Mayiga abadde putinga. Don't play on my father's legacy. Don't play on my father's legacy. I will fight you. Yakubalu, there is no question about it. Umusajja yakola erinnya lye ng'ojja olikwata olivulunga mu ttaka. Njana okubalwanisa. I have kept quiet for long. Ndabika nsirisa ekimala. And some of you are taking my silence for granted. Okusirika kwange ndowooza abamu mu family mukitwalanga kyakuzanyisa. You are taking it for granted. Naye simanyi we tunaatandika, where we shall end. I don't know when we start, where we shall end. Joke around with me. Jakutegeera nzange. I'm Tamale Mirundi Sr, son of the late Tamale Mirundi Sr, grandson of Yohana Mirundi. I don't need introduction. Seetaaga kwennyonnyolako. That is me. Kati saagala kuddamu kubalabanga muzunga. Hegenda kwetonda. Bali mbukanzu. Hegenda kwetonda. Yabagambako mumwetondere. Bwe yali afa. Did he tell you to do it? Mbalabanga muzeemu.